oluvannyuma lw'akaseera okubeera nti tutuuse ku kwegatta ng'Abasiraamu, constitution weeri tumaze okulonda eri abantu ab'olubatu abeefunyirira okubeera nti batuzzaayo eri emabega gye twava, batutabangule. Ate abantu abo nga batutabangula nga bayambibwako n'abantu abatali ba structure za Supreme Council, abatali mu structure za Supreme Council. Musobola okuwulira ebintu bye bagamba eby'ettaka, simanyi ettaka lyatundibwa, kangende butereevu ku nsonga lyatundibwa, ate kati baagala kutunda bintu by'Obusiraamu. Mubajje tasalangawo kutunda kintu kyonna, enkiiko zaasalawo. Tasalangawo. Tulina minutes, tulina ne mikono gy'abamemba abali mu executive eyo, nga mu bamemba mwalimu Ajabu Kiyimba yasalawo property eyetundibwe. Tulina obujulizi. Naye kiki ekyamutawaanya ayagala nnyo okukolera Obusiraamu, yali member wa executive. Naye this boy was dropped olw'okubanga talina qualification to be a member of the executive committee in constitution. Under the new constitution, you must possess a bachelor's degree in any field. He doesn't possess it. Kati bakuleka ebweru obajja ekizibu kyo, ebisaanyizo ebikusuula ebweru, kizibu kiba kya Mubajje. Ye nga gwokenyini wafaayo n'ogamba nti ebintu bino ffe twasalawo ng'executive si Mubajje, twatedde ku makya n'abeera nti asazeewo kiro. Nze njagadde okufayo nga member w'executive kubanga bibadde biri mu lugambo nga bitambula, ng'osanga bayinza obiteeka ku bantu ababiri, omuntu omu, ne lwali lukiiko lwe lwasalawo. Nange mwe natuula siyinza kwegaana. N'olwekyo abantu abamu ne bwe twali tulonda ba chairman, waliwo constitution lwe yasuula ebweru. You must possess a bachelor's degree to become a chairman, a national chairman of the Muslims. N'olwekyo ba members, kyenjagadde okutangaaza ku nsonga eziriwo ze mwawulidde Hajjati Misa Kabanda z'ayogeddeko eziri mu Kampala, zikolebwa abantu abakavuyo, abantu abaagala okunyaga, abantu abaagala okulowoozesa nti ffe Obusiraamu kati tutegeera kye tuliko. Kubanga ekintu ekyatundibwa nga olukiiko lwe lusazeewo, ate nga gwe kennyini wali mu lukiiko olwo n'osalawo n'emikono gyo weegiri, kakati ng'ojja ogenda gamba nti ogenda kulumba kikyotomanyi. At the same time, abafuuka be bamu abo kati memba ku General Assembly, lwaki ekintu ekiyisa mu lukiiko, lwaki atyayo akireete kugundi ku General Assembly. Tulina General Assembly on 29 omwezi guno, weekize kiri kutateesaayo otuyavu General Assembly basalewo oba ekintu ekyo kikyamu. Naye batandise okukozesa political Islam, batandise to politicize religion olw'okwagala okufuna ebyabwe. Bagenda ne bainsulting omuntu oli nti bagenda kutunda bintu by'Obusiraamu. Ani agamba nti bayinza okutunda ebintu by'Obusiraamu? Waliwo omuntu ayinza okukwata ebintu by'Obusiraamu abitunde ddala ng'Abasiraamu we bali. It is an insult to our religion. Ekizibu kizza olw'okubeera nti judiciary erimu ebizibu. Right honorable genda ogambe His Excellency President nti atalina ssente tawangula musango kakati mu makooti ezisinga, okujjako batono mu bwaba asaasira. Naye omuntu neyewaana n'agamba nti nemwe munagenda wagenda kubasinga, era buntabuli nogeragalako, nemwe munagenda wagenda kubasinga, ye mulamuzi. Lwaki akyogera bifo nga tananga agenda mu kooti naga nti awongera kuwakubireyo eri omulamuzi asinga yeeyo atonyese eggulu. Naye naffe abaliwo ku lw'eddiiri ye tetujja kukkiriza muntu kutuzanyirako.